Mbagamba nnyo nti kiba kya bulabe okuteeka eddagala lye bayita akambula mu kyogero ekyo ekyokweyambulula nga tosoose kuggyako obwo obuntu bwola bwe tuli mu kuggyako obwo obwezingiriro obwo oba obubeerako ka bbaluuni. Kikulu nnyo okubeera nga obuggyako. Ekyo nno kya bulabe nnyo. Buli woofuna ekyogo naddala ekyo ekyokweyambulula kuba jjukira akambula olunyereketo lugenda mu kyogo ekyo ekyokweyambulula. Kati weegendereze nnyo akambula, ajjako obuntu obwo bw'olaba obwo beera nga obuggyako. Njagadde mbeere nga nakyo nkibabuulira. Eddagala liiryo ddagala tuli mu kuteekateeka kyogo ekyo abakulu ekyo ekyokweyambulula wamu n'ekyemikisa. Nabagamba eddagala lino mbeera nsobola okufunira bulungi nnyo ku kabeeyi akasaamusaamu. N'olwekyo osobola okujja ku WhatsApp yange eri 07778434 yeeyo WhatsApp namba yange. Beera ng'onnyonnyola osobola okufunira eddagala lino bulungi nnyo, naddala ebyogo ebyo ebirungi, obeere ng'otangaaza ku mikisa gyo. Bagamba nnyo mu abakyala nammwe abaami mutangaaza ku mikisa gyammwe. Eddagala ery'enjawulo tuliteekamu bulungi nnyo eba ligenda okuyamba ku nsonga ez'enjawulo. Kati nga guno guyitibwa omukaabira nga bw'ogulaba. Eddagala weeri ery'enjawulo eriwererako ddala ly'osobola okunaabako. N'olwekyo osobola okujja ku WhatsApp yange nga bwe ngigambye ne twogera. Nja kuba nkufunira ekyogo ekigenda okubeera ekirungi, kufunira eddagala lyennyini erya green nga bw'oliraba. Si kufunira bupawuda nedda, kufunira eddagala lyennyini nawe kennyini ly'ogenda okutunuulira olabe nti ono ampadde ani, ampadde Maviga mukulu, ampadde Namirembe mulaba, Kayayaana mwali, lulimi lumu mulungi nnyo. Olulimi lumu naye mulungi nnyo. Kwegamba oyogere olulimi lumu ne bboosi wo. Eddagala lyonna weeriri ery'enjawulo eddungi. Njagadde mbeere nga mbabuuliramu nti eddagala lino lyonna bansolodde kufunira ku kabeeyi akasaamusaamu. N'obeera ng'onaabako otandika omwaka ng'oli bulungi nnyo, nti eddagala tulirina bulungi nnyo ku ttale, tulinoonyeza ddala bulungi. N'onaaba ekyogo ekigenda okubeera nga kikusumulula ate kikuwe n'emikisa okole ng'ofuna bulungi nnyo. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.